أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم ونفس بتقوى الله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب bakadi baffe mwenna abatuwuliriza era abatulaba tutendereza Allah jalla jalaaluhu omuyiza wa byonna Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yuhyi wa yumit Allah subhanahu wa ta'ala abakyali obulamu yatuwa obulamu ate n'abagenzi abafuddera yabatta ate n'abalwadde yabalwaza ate n'abasuukera yabasuusa tumutendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe biri ku ekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atandika khutuba yaffe ey'olwaleero nkubiriza mwoyo gwange n'omwoyo gyammwe bitaqwa Allahi ta'ala ngera mbakubiriza twesibirire entanda fa inna khayra zadi taqwa Allah wekitiibwa subhanahu wa ta'ala atugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqu llaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun nti abange mmwe abakkiriza mutya Allah wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obutuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun fenna tugenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga fenna tuli abantu abajemulukidde amateeka ago Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa muteeka eddalira litutandise nalyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ya ayuha alladhina amanu ya ayuha nnas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum abange mmwe abantu mutya Allah subhanahu wa ta'ala katonda oyo gwe tubagamba okutya alladhi khalaqakum min nafsin wahida fena yatutonda nga tujja mu muntu omu ya Adamu alayhi salam naye mu muntu oyo omu wa khalaqa minha zawjaha mu muntu oyo ate mwe yatonda omukyala we wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kati mu bantu abo ababiri ate ne mubanga muvaamu abantu abalala fenna abayi abangi abasajja n'abakyala abaami n'abakyala naye byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala nga twagala mu kimu wattaqullaha tongera okutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala gutubadde twebuuza yaliwa tongera okumutya ate mu kiseera kyekimu tubeere nga tuyunga n'eŋŋanda zaffe Allah yongera tutegeeza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu kitabo kye kitukuvu Qur'an mu mateeka ze mu aya gye nasomye nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
mwongere okubeeranga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amateeka gano gonna golaba getuliko getwakasomako gatugamba kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twongere okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqulu qawlan sadida, twogere ebyo ebiriyo munzivunula ennyangu. Waqulu qawlan sadida, twogere ebiriyo, twogere ebizimba, twogere ebigatta abantu, twogere ebiyambe abantu, twogere ebigambo ebyamagezi. Waqulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum. Ekyo nno bwe tunabanga tukikoze, bwe munabanga mukikoze ne mubanga mwogera bigambo biriyo, mwogera bigambo bigatta abantu, mwogera bigambo biyunga nganda, mwogera bigambo birungi. Yuslihu lakum a'malakum, kati emirimu gyammwe gyonna gye munaakola mujja kubanga bikola mirimu mirungi. Enkola eyo ejja kubanga ebasobozesa okukola emirimu emirungi. Wa yaghfiru lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunabanga era tukoze bwe tutyo ajja kubanga atusonyiwa ebyo byaba bitusobyeko mu mazambi. Waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Omuntu yenna anaatya Allah subhanahu wa ta'ala n'agondera n'owekitiibwa n'agondera Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga yeesiimye olwesiima olwannamaddala. Amma ba'd, ebyo nga biwedde badde Allah subhanahu wa ta'ala mu khutuba yaffe eno y'olwaleero twagala kusoma ku mulamwa ogugenda okugamba انتشار مرض فيروز الكورونا رسالة من عند الله إلى البشر في جميع القارات. Omulama gugamba nti okusaasana kw'obulwadde buno bwe tuyita obwa COVID-19, bwe tuyita obwa corona, bwe tuyita obwa covid, okusaasana kw'obulwadde obwo bubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buzze nga bubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ngubaka obwo bugenda ila jamii albashar, bugenda eri abantu ffenna abali mu nsi muno, omugagga muffe n'omwavu muffe, omulamu n'omulwadde, ffenna omukkiriza n'atali mukkiriza, bubaka buzze eri Allah subhanahu wa ta'ala. So gwe mulamu ogwo gwe tugenda okuba nga twogerako mu kaseera kano. Badde Allah subhanahu wa ta'ala mbalayirira nga nago ge mazima nti akaseera konna ke tumaze oba ke twakamala fe abaliwo oba abakuzeemu, tubadde tetunalaba ku kirwadde ekyefaananyiriza ekirwadde kino ekya korona, nga bwe mbagambye nti tugenda okusomako risalatun min Allahi lilbashar. Tugambye nti bubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwatumye eri abantu. Hakadha alfayruz alladhi la yura bil'ain, agamba ekirwadde kino kyetugenda okwogerako abannasayansi bakayita ka virus. Naye ka virus kotasobola nakulaba, kawuka ka virus kotasobola nakulaba na liiso lyennyini bwe liti, okujjako era nga okataddeko ebitangaaza ebirala ebyenjawulo. Wahuwa makhluqun dhaif, akantu katasobola nakulaba na liiso kitegeeza katonde oba kitonde kinafu nnyo akatali badde kalina kyekatayina. Min adhafi khalqi llahi ta'ala, aganti katonde okuwaliwoliza ddala nti bwemu ku butonde buki obunafu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Era akawuka ako obulwane bwokateeka laisa kainun makhluq, ntweza gamba nti kakula bwe kati, tweza gamba nti kali bwe kati, wabulako we kali muki mu ngeri yaako. Naye mu bunafu bwako bayaddu Allah subhanahu wa ta'ala batulaba ilgha safar, akawuka ako engendo zonna kazisazizaamu, engendo zaffe ffenna zetubadde nazo kakoze eki kazisazizaamu. Ilgha tiran, ababadde entambula zonna ennyonyi zonna ziri wansi tiri esituka. Ilgha almatarat, ebisaawe by'ennyonyi byonna bikoze eki bigaddewo. Ilgha alhudud, ensalo z'amawanga zonna zibanga zikoleze eki zigaddewo. Ilgha aljamiat walmadaris, akawuka ako akanafu bwe kati ketwogerako amasomero zina zuniversity zonna zikoze eki zigaddwako olw'akasomero ako. Ilgha almasajid, emizikiti gyaffe wonna mu nsi kuvira ddala wano waffe mu Uganda wetwogerera okutuukira ddala ku emizikiti egisingira ddala obunene, Makkatul Mukarrama, Alkaaba, Almadinatul Munawwara, Albayt Almaqdis, amasajidi gonna gaggaddwawo oba gasanyalaziddwa olw'akawuka kano ketulaba oba ketwogerako, akawuka akalabika nga katono nnyo. Ilgha salatu fil masajid,
essola zaffe eza jamaa ezo nazo zikoze eki zisanyalaziddwa ibada zaffe endala elhajji wal umra ezo nazo akawuka kakoze eki kazituddemu elga alharakat albashariya activities zonna ebikolebwa byonna byonna abantu byetulina okukola mu biseera byaffe bya bulijjo byonna bikoze eki byonna birinyiddwamu naye nga kibinywamu kikawuka kakatono nnyo katalina bwe kakola ki bwe kenkana awukafa almasani abamakolero bali eyo bagaggala bakolako bitundu bakola batya awukafa sharkati amakampani gonna getumanyi nago gali mu kuggalawo awukafa alamal emirimu gyonna gyonna giri awo gyonoonese emirimu gyonna gyonna giri awo gyonoonese algarrahlat nga bwe twagambye eŋŋendo zonna zonna tezikyaliyo atwala al iqtisadiyat economy yonna yonna eyonoonese seeno yaffe yokka ya uganda economy yonna mu nsi yonna yonna nayo eri mu kufaafaaganirwa ebyobusuubuzi byonna abantu bonna bali mu kufaafaaganirwa millions ne millions ez'ensimbi mu makampuni muki zonna amakampuni gafiiriddwa sente ezo abantu bafiiriddwa emirimu nga bwe twagambye algal harakati bi ardi kulliha akawuka ketwogerako entambula zonna buli kintu kyonna mu nsi yonna kikoze eki kitaataaganyiziddwa atwala kulli shay'in fi lqarat alkhams agamba nti akawuka ketwogerako kano kayimiriza buli kintu kyonna mu nsi yonna mu kontinenti zonna zetukolaki zetuyina eziri ku lukalu lw'ensi eno mudunun kubura muattala ensi enkulu ebibuga ebikulu byonna bikoze eki bikoseddwa biri mu kukosebwa mandaru lmudun mukhif endabika y'ebibuga kakati wonna byonna bwebitambulamu bitiisa na kutiisa otanga nga ebibuga wonna nga olinganga ali mu matongo kino ekyaffe ekya Kampala kyenjogereramu owamu n'okuba nti kyayimirizibwa nti okubeera ssaawa 3 nga temukyali akola ki temukyali atambula naye olwokuba olw'obuvunanyizibwa abamu betubeera nabwo tutambula mu ssaawa ezo olw'obuvunanyizibwa bwe tuba tubadde nabwo okusobola okuba nga tubatuusaako oluusi bino byetubatuusaako kubanga bino byetubatuusaako olumu kiba kiwetaagisa nga tulina kubibatuusaako ate mu budde obwo olwekyo twanabadde ntambulako mu kibuga omwo biseera ebyo ebisusa essaawa ezo naye nga ekibuga kyonna ogamba nti oli mu kibira ne lwakawuka kugamba nti wetubadde nti endabika y'ekibuga yonna etiisa n'okutiisa olinganga atali mu kibuga si kino nno kyaffe kyokka ensi yonna okutwalira awamu New York bwefaanana Washington bwefaanana Paris bwefaanana Italy bwefaanana London bwefaanana Spain bwefaanana Beijing China bwonna akawuka kakoze eki kakituddeko naye tubagamba nti ebyo byonna tubagambye nti bubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala eriffe abantu jala duwal al-udhma bi kulli ta'iratiha ensi zonna enkulu ensi zonna zetuyita enkulu n'ennyonyi zaazo n'ebyokulwanyisa byazo ebyomulembe ebinene emizinga chemical simanya weapon n'ebyani zino satellites byonna akawuka kakoze eki kabisanyalaza wa kullu ilmu wa tatawur buli ensi ezo twogerako ezirina obuyivu obwa waggulu nnyo bulina tekinologi obwa waggulu naye byonna olwaliro wenjogerera bino wembabuulira bino biyadi lfairusi assaghir alladhi la yura bilain biri mu mikono gyaki byonna bisanyalaziddwa mu mukono gwaki gwakavairasi akatono ennyo bwekati akatono ennyo kenza nakulaga akatono ennyo akatalabwa na liiso naye kakati mwebikola ki byonna mwebitudde so nga byo byamaanyi even badde Allah subhanahu wa ta'ala bagambye nti ebyo byonna bwazzenga buki bubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwatutumidde ffe abaki ffe abantu ffenna tubenga twetereza tubenga tweddamu akawuka kano Allah subhanahu wa ta'ala katumye majje mu majje ga Allah subhanahu wa ta'ala basirikale ba Allah subhanahu wa ta'ala agati wama ya'rifu junuda rabbaka illa hu teri amanyi majje ga Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ye yennyini omuntu wali oyinza okulowooza nti amajje ga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubatumira bano baffe simanyi balubbira simanyi baani naye kakati ye atumye kantu nga kaki kanafu nnyo bagambye nga bubaka obuli eri Allah subhanahu wa ta'ala amakulu badde Allah subhanahu wa ta'ala
tukkirize nti wallahu alladhi la ilaha illa hu, Allah subhanahu wa ta'ala yekka ajja okubanga atumalirawo embeera zino. Tewali mulala yenna yenna ayinza kutaasa mbeera eno okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. dhalikum allahu rabbukum la ilaha illa hu khalaqa kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in waqir. Allah subhanahu wa ta'ala yoyo bwatu bwakolaki bwakola ebintu bye nga bwakoze eki nga bwabagadde. Tewali kimwesinzibwako tumusinze nga tusinza ye yekka, yatonda buli kintu kyonna kyonna. Allah gwe tuba twesinza ku buli kintu kyonna kyonna akirinako obusobozi. Badu Allah subhanahu wa ta'ala ekyokukola nga bwetuga nti embeera bwetu bweri falhalli an na'rifa Allah wa na'rifa manhajahu. Ekyokukola kyetulina kakati okukola nga bumaze okutegeera nga omubaka gwe batutumidde na biki kyetuyinza okukola n'embeera zetulimu. Ekyokukola kiri kimu kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya biki byayagala era byayagala bikolebwe bitya bikolebwe butya mu nsi muno. Ekyokukola kyekyo wa an nastaqima ala amrihi, tubeere nga tutereera ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala era tusembere eri Allah subhanahu wa ta'ala. Batuyigiriza basalafu salih baga nti ma nazala albala'u illa bidambi. Obubonyobonyo obukemo endwadde nga bino bifaanana bwe biti byetulimu kakati tebika mu nsi, tebituuka mu ku bantu okul illa bidhambi, okujjako bibatuukako olw'okuba nti balina ebisobyo, balina ebyonoono bye baba bakoze. Ate kati bwe bibatuukako tebiyinza kuvaawo nga bwe tugamba nti tulinde biveewo, tebijja kuvaawo okujjako bivaawo illa bitawbatin, okujjako nga tukoze eki nga twenenyereza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe tubanga tetukoze ekyo tujja kusigala nga tukyali mu mbeera eyo enzibu ejja okubanga etutuusaako obulabe nga bwe tulaba bwekakati bwe tukola ki bwe tulimu. Bategeezeza gye tuvudde nti buli kintu kyonna kyonna ensi weeri kyonna kyonna kiki kisannyanavu, naye nga ekireese ebyo ffe nnyini ffe tukoze eki ffe tubireese. ma asaba al umami min al mu'addib, agamba nti bwe tunaabanga tukoze eki bwe tunaabanga tetwetereza obubaka Allah subhanahu wa ta'ala abatusindikidde twetereeze, naye bwe tunaabanga tetweterezezza tujja kutuukibwako ebibonyobonyo nga bwe byatuuka muki ku bantu ab'emirembe emirala. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala azze nga abituusa ku mirembe egibadde gijja gibaawo nga bajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe bwe tunaabanga tukyali mu mbeera ezo tujja kubanga tufuna ebibonyobonyo ebifaanagana bwe bityo. Agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama. Agamba nti abantu banne singanga abantu tuneetereeza, yali ayogera ku bali ab'emirembe gyasooka nti singa baali beeterezezza, naye kati kiyingiramu naffe olwaliro nti singanga tunaaba tweterezezza ne tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala lafatahna alayhim barakatin min as-sama. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuleetera eddembe n'obutebenkevu n'emikisa okuva gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe tuteretereze nga bwe bateetereza walakin kadhabu, bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe bwe tuteetereze kuva ku mazambi ge tukola, kuva ku byonoono bye tulimu, tujja kubeera nga bali babeera batya kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala n'abakwatamu olukwata olwali oluzibu ennyo olw'ebyo bye baali bakola. Ibadallah, nasma'u bayna al-hin wal-akhir bintishar amrad. Tuwulira enkya n'eggulu olwaliro abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abandaba era abampuliriza nti buli lunaku tuwulira enkya n'eggulu ku makya kawungeezi obulwadde bweyongedde, ekirwadde kirinnye bwe kiti, ekiranje ekitutuuse wano, buli kaseera tuwulira. Bategeezezza nti abakulembeze baffe baba n'okulabikirwa okwaki okw'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bamuwa obukulembeze bagambye nti amuwa amagezi, amuwa okumanya, amuwa okutegeera ebyawukana ne kuki ebyawukana ne ku bantu abalala. Kyova olaba nga wano tubagamba oba tukimanyi ne mu mbeera zaffe nti omukulembeze bwe tudda wano mu nnono yaffe eya wano wenjogerera kakati e Buganda, ennono ya wano, omukulembeze wa wano mu nnono abeera kabaka, ne mu nnono yaffe eya wano era baga nti kabaka abeera ki maaso moogi, kitegeeza nti alaba abantu abalala bye batakola ki bye batalaba. Ennono yaffe eya wano kabaka talaba mukamwa, kitegeeza nti kyaba yagambye yaba akikoze eki aba
aba akire olw'ensonga alina okulabikira okwaki okwenjawulo kati nno nabwekyo ne mukulembeze obwaffe bweggwanga tugenda tukimanyi nti omukulembeze abeera ne vision eyenjawulo ekyo tulina okubagondera abakulembeze baffe mu byonna byebatulagira nga bagambye nti ate mukubagondera mukubagondera mukusema ekyo mumujja okuva okusaasira kwaffe Allah subhanahu wataala atusaasire ogumulama munene nnyo ati nagwo gwokugondera baki abakulembeze mu nsonga zonna ahadisi ennyingi nga tugondera abakulembeze ebbanga lyebamala nga tebatulagira kukola bintu bikyamu naye mu buwangazi bwenkyalina sinalabayo mukulembeze alagira abantu kukola tayinza kuba mukulembeze nanga nti genda obbe genda onyage genda okole bwoti tutayinza kuba mukulembeze so ate nga byetuyinza okwetwala badde tubawukanamu bwetukiriza okwawukanamu okubanga tubawukanako naye ebbanga lyebanga batulagira bintu oba tubitegedde oba tetubitegedde tulina kubanga tussa mu nkola batugamba kakati yatugambye olwaliro omukulembeze weggwanga tubeetwa nti bintu byabiyimirizamu okumala ennaku 42 kati ffe tuyinza obutabimanya mangu 42 byebiki binakola bitya naye tulina okukola akoze ekyabatugambye tuga nti ayemotoka zitambule tubisse mu nkola ekyo kyokka kyekigenda okututaasa bwetunaba nga tetubitadde mu nkola tujja kubanga tufuna obonyobonyo tujja kubanga tutuukibwako obuzibu obwenjawulo ebyo bibadde nga ngenzeyo kubimu kubiyinza okututaasa naye nga kubimu ebikulu ebisookerwako okubanga tweddamu nga bwe nabagambye okudda eri Allah subhanahu wataala abakyaliwo abakyasobola okutegeera abakyasobola okwogera bino bitukola ki byetwogera naye abantu gye bali abalala bafudde abalala tebakyasobola kwogera abalala balwadde so kati ffe abakyali mu bulamu buno nga tukyasobola okwogera tukyasobola okutambula nawe okyali eyo ampuliriza okyasobola okutambula okyali mulamu olaba abantu abo bafudde olaba abantu abo abalwadde tokitwalawo otwazibwa oto nokirekeraawo naye olina okubanga olina kyeweebuliriramu nodda eri Allah subhanahu wataala era gwe gwengambira ddala okudda eri Allah subhanahu wataala mukwemera omwenenyeze odda eri Allah subhanahu wataala omwenenyeze lalla yusibaka ma asabahum oba Allah subhanahu wataala asobole okubanga akutaasa oleme kutuukibwako kukituuse ku banno oleme kutuukibwako kukituuse ku banno fenna abali eyo tulabe ku bituuse ku bannaffe naye twetereeze ffe tuleme kutuukibwako ku bituuse ku lwaki kubituuse ku bannaffe kino kibeere nga kitwogera bwongezi kutya Allah subhanahu wataala aleme kubanga atuusaako ebibonyobonyo ebyengeri eyo bali Allah subhanahu wataala twogera ku kawuka ako twogera ku bulwadde obwo hadisi emu eri wano nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagibwako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye nga yayogerwa sahaba Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yabayita olumu n'abatuuza n'abagamba nti ya ma'ashara almuhajirin abange mwe yali abasahaba be yasemukana nti ya ma'ashara almuhajirin abange mwe bamuhajirin benasemukana be bantu be yali ayinawo mu kiseere n'agamba nti khamsun idha btulitum bihinna khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tadrukuhunna nti ebintu bitaano bibanga bibatuuseeko ate nsaba biremena kubatuukako ebintu bitaano bibanga bigudde mu nsi naye nsaba biremena kukola ki kugwawo muleme kubiraba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwati bwayogera nti ebintu ebyo bitaano yali ayagala kubawa balina kukola batya ngaebintu ebyo bitaano bikoze eki nga bibatuuseeko natandika okwogera n'agamba nti ekisooka lam tadhaharu lfahisha fi qawmi qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw agati ebintu bitaano kintu kyasoose nakyo agambye nti ekisookedde ddala obwononefu bumulabanga nga bukoze eki bukyase mu bantu nga kumpi obwononefu bufuuse nga mbeera yaki mbeera ya bulijjo obwononefu bufuuse nga mbeera yaki ya bulijjo abantu nga babwewaniramu n'okubwewaniramu babulanga n'okubulanga babwenyumiriza namu babwewaniramu olabanga nga embeera bwetyo ezze nga ensawo wetuuse fasha fihim at-ta'un Allah subhanahu wataala agenda kubasaasaanyamu obulwadde
agenda kubasaasaanyamu obulwadde obutabona gamba ngaobulwadde kakati bwetukolaki bwetulimu kati tukitegeeza Allah subhanahu wataala tugambye nti kisooka nti abantu olabanganga ebikolwa ebyobwononefu bikyase mu bantu kati fena tutunula bampuliriza tunulira wooli newuulira newoogulira nebyotambulira nawagawo olabe obwononefu bulija etugamba simenye kinnakimu obwononefu buli muntu yenna yina abumanyi kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza n'agamba nti alhalaalu bayyin walharaamu bayyin ekintu ekyobwononefu ekintu ekituufu nekitali ekituufu buli muntu yenna akolaki akimanyi nekikyamu buli muntu yenna akimanyi so etugamba bwononefu etutaba tumenye kinnakimu naye buli muntu akimanyi omuntu okugamba nti no tugeze obwenzi omuntu akimanyi tubwononefu naye temukiraba nti obwenzi busaasaanye mu ggwanga lyaffe obulyazaamaanyi bwononefu naye temukiraba nti obulyazaamaanyi buyitidde mu nsi yaffe obubbi bwononefu n'ebirala byonna ebikolaki ebibifaanana byebiri mu nsi okuguza abantu ebintu ebitali bituufu ebijingirire ebitabiketabikemu fenenaku zino mu butale bwaffe obulaba nogera mu katale ogula nva zakugera ogula ebinyeebwa obanga bakatabikamu naye omuntu akikola ngaakitegedde era ngaakimanyi bwononefu so ebyo naye tebirimu mu nsi yaffe ensi yaffe kati awekolaki wetuuse nti ebyo olabanga nga bikoze eki nga bisaasaanye mu nsi nga tewalinabyogeddeku tewalinago bavunaanye omanyanga nti Allah subhanahu wataala agenda kutuleetera kino kakati kyatuleetedde nga bagambye nti kino akituleeta olw'ebyonono byaffe ekijja kuvaawo kujja kubateerezeza omuntu kubanga olumukatale otunda binyebwa otunda ebinyebwa otunda ebijanjalo nga bijanjalo otunda kino kyotunda nga kyekyo naye ebyo tulimu kakati ebimu bituleetera obuzibu obufaanagana bwetyo ekyo ekyali kimu ku ebyo agamba nti ebintu bitaano simanyi budde bunaba okkirizanyiza okubimalayo obutabimalayo ekyokubiri walam yankusu lmikaala walmizana illa ukhudhu bisinina washiddat lmuna wajuru sultana alaihim agati bwenolabanga abantu nga ensi yonna yonna ejjudde okubbiŋŋana mu bipimo ejjudde okubbiŋŋana mu bipimo abantu abapima fena mumanyi nti ebintu byetukozesa imma tubeera nga bipimo bya mizaani oba bipimo byakulenga bulenzi ogenda mu byokulenga tutunule mu nsi mwe tutambulira abantu olinalenga kikebe kyagamba kikebe abumonde buzungu kikebe kyabumonde endebe esiringi bweziti naye ekikebe wansi bituli byebirera omumuliro bulimu ensibikolaki wetuli ebipimo biraba nga bisaasana ebuli wamu tuterereza ebipimo emizaani nokula mizaani tumanyi kyekiro ebera mu 10 nosanga kakati ziri kusabala kilo byoguze wano ogenda okukipima walira tizigweze abantu bwetubekungo batambuze obulamu ennaku zino ebitugenda nabi Muhammad sallallahu kati ebyo birabanga ku bantu ngamumanya nti korona ajja ngamumanya nti sirimu ajja ngamumanya endwadde zakabiri ngamumanya ngazikola tizijja kati ebyo tutambulira ebirwadde bitukaaba kakati ebisazeeko ezikakati bigenda kuvaawo okujja kuba Allah subhanahu wataala abandaba n'abampuliriza nga twetereezezza ebipimo oba oyagala kutunda bulwamuzi lunaana lunaana era omuntu ajja kulugula nereka kunguza lunaana ngaatongambye nti 10 tuli ku midaala gy'ennyama babampuliriza era abandaba bakijja mwena mukimanyi mukiraba ona apimanya nasooka nateekamu ekupa ebbali walulya lyakwese elinagulamu nga 10 nalemakumirera kilo bitulengeringa ebyo nga tukyali mu mbeera bwezityo oba tegenda kubanga tuwona iyo hadisi kuva kuwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakubiri abagambe nti yabunyanga ebigambo biweka 5 kisoose mwakirabye bwononefu okutandika okusaasaana mu nsi ekyokubiri kubadde okukendeeza ebipimo okuzanyira mu bipimo so wano tulina n'ekitongole kiramba ekikwatagana ku mitindo n'ebipimo nakyo kiremereddwa tekinaba kukola mirimu gyakyo bulungi naye kyagala tukyongeremu amaanyi kijje ate kijje tukwataganire wamu nakyo nakubanga gwowe eggwanga liba lyaffe ffenna si lya gavumenti yokka nti gavumenti wali kibayita gavumenti yaffe ffenna tukwataganire wamu ffenna tube
nga tuddiza abantu baffe ku mulamwa. Ekyokusatu ekijja okutuleetera ebizibu walam yamunahu zakati amwalihim illa munihu lqataru min assamaa walawla albahaimu lam yamturu. Agamba nti omuna alaba nga ekiseera nga kituuse ngaabantu ebyokuwa zaka babivaako dda, nga abantu bokuwa zaka babivaako dda, omanyanga bumanya nti obulabe bukoze eki butuuse, nga Allah agenda kuleeta ebirwadde nga bino n'enkuba agisalako, n'enkuba yalibadde agisalirako ddala nga kikyatonyera naddala, naye agamba olwokuba nti Allah subhanahu wataala ate ayinamu ebitonde byebirala ebiwuka n'ebisolo atonyesayo enkuba emirundi egimu, naye yalibadde nga tagitonyesezza ddala olw'ebyo bitukoze, olw'ebyo kuba nti abantu tebawadde eki, tebawadde zaka. Tuli wano mu kibuga, tuli wano mu Kampala, fenna tuli mu baamu, byonna ne mu byalo gye tuli abantu muli mu balimi, byemulima birimu zaka. Naye bwobuuza omulimi eyawadde zaka, ate zaka ebeera ntono nnyo, kipimo kitono nnyo, naye bwobuuza omulimi eyawadde zaka tomulaba, bwobuuza owente ayawadde zaka mu bisolo bye tomulaba, bwobuuza ena abasuubuzi bano ababulijjo ayawadde zaka mu maali ye tomulaba. Ebintu ebyo bijja kubanga bituleetera obuzibu ate nga biko n'ebibonyoobonyo ebirala. Kakati bya zaka Allah subhanahu wataala agamba mu Qur'an nti alladhina yaknizuna aldhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Ekyo kigenda kukwatagana nekino, alladhina yaknizuna aldhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Abantu abeezibisa sente zaabwe ne baba nga baganye okuwa zaka, okugyamu zaka, fabashirhum bi'adhabin alim. Aya Allah subhanahu wataala teyayogera na kibonerezo ki najja naye agati abo bagambe beerinde kiki ekigenda okubatuukako. Yagamba beerinde kiki ekigenda okukola ki okubatuukako. Ekino kitutuukako olwaleero, kyekino kitutuuseeko olwaleero. Baddu Allah subhanahu wataala khudhu min amwalikum sadaqa tutahhiru amwalakum, mujje mu maali zammwe zaka. Emaali ezo Allah subhanahu wataala agamba nti zizigenda okutukuza kiki, zizigenda okutukuza emaali zammwe. Naye kakati emaali zammwe muganya okuzitukuza, muganya okuwa zaka, byebino biki ebitutuuseeko, tebijja kuvaawo okujjako nga tukoze ebyo Allah subhanahu wataala byatugamba. Ekyokuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyayigiriza, kyeyayekeza basahaba bena nti bubirabanga ebintu bitaano. Kati ekyokuna mukyo walam yanqudu ahadullah wa ahad rasulihi illa sallata alaihim aduwa min ghairihim. Agamba nti abantu ebbanga libanamala nga bavudde ku ndagaano zonna mu bika ebyenjawulo, endagaano zebakola ne Allah subhanahu wataala, endagaano zebakola n'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ezo endagaano za Allah n'owekitiibwa kumugondera, endagaano zebakola zetukolagana ffekka abantu n'abantu. Ogamba ntonna mutukiraba abantu bonna bonna bwetuli kaakati abantu bakwawukana ku ndagaano. Abantu omuntu mulagaana nti akasente nja kakuleetera akawungezi saawa 10 okuba ku simu, naye esimu yagigyeko dda. Nja kukola bwe egamba ebintu byonna kumenya ndagaano. Kumenya ndagaano ebyo bibiri mu bantu biringanga ebitali ki obutakyali nakizibu. Abantu fenna nga tukitambuliddemu gamba okukimanyira bumanyizi, kulimba bulimbi, ebyo bonna bwebiraba nga bikoze eki nga bisaasaanye mu bantu, manya nti obulwadde bujja kubanga butuyisiza ddala bubi era tebujja kubanga buvaawo. Nekyokutaano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nagamba nti kuba ma lam tahkum a'immatukum bikitabillahi watakhayyaru mimma anzala Allah. Agamba nti abakulembeze baffe naddala kakati abakulembeze baffe mu busiraamu ebbanga lyebanamalanga tebakyalamuza kitabu kya Allah subhanahu wataala, tebakyalamuza Quran. Abantu abasiraamu benyini nga tebakyayagala kubalamulira mu busiraamu. Okisanga kakati mu busiraamu Allah subhanahu wataala yateekawo ennamula, gamba mu miraafi, gamba mu ziwaaji, gamba mu baine, naye abantu laba nti mu miraafi kyembadde ntegeeza mu miraafi okubalimaaliza zaabafu, emaali y'abafu, naye abantu bwe bali wano nga basiraamu nga bamasherefe nga naye nga bagenda mu kooti yebeeramu emaali yaabwe, bagenda mu balooya be babalamula emaali yaabwe, tebalamuza kitabu kya Allah subhanahu wataala. Bakakaza mu bufumbo, bali mu bufumbo, obufumbo bwe balimu nga bagenda muki, bagenda mu kooti, bagenda mu poliisi, bagenda mu balooya, naye amateeka ga Allah subhanahu wataala wegali. Ensonga zaffe ezo
bwetunabanga tutuzizza mu maaso ga Allah subhanahu wataala bino byonna byonna bijja kubanga bikituukako. Musobola z'obufumu ogenda musobola z'obufumu mu bakulembeze waffe kugenda ku poliisi oluddawa abasinga okukayanirayo basinga okukayanirayo abasinga okulwaniganirayo obuvuyo mu maka obuvuyo mu maka byonna byonna birimu mulitunga basiraamu n'abayahudi nene naye nga bawalimu baffe gye bali wansi bali bakola ku nsonga eyo bawalimu baffe bwe bali ensonga zemwali badde mubatwalamu bawalimu musobola ku poliisi ensonga zemwali badde mubatwalamu kubangatwala mu poliisi ensonga zemwali badde mutwala ewadisikaati musitute wa poliisi ensonga zemwali badde mutwala walibyombati musitute ku poliisi ensonga zemwali badde mutwala wamutu musitute ku poliisi ebbanga lyetunamalanga ebyo byetulimu obulwadde Allah subhanahu wataala ajja kubutuleetera era bingi mu byo tajja kubanga abitujjako. Kakati kyova olaba ibadallahi subhanahu wataala nga Allah subhanahu wataala atuleetedde ebizibu ebyo olwokubanga tukoze eki olwokubanga tuyitirizza okwonoona mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Kakati ekyokukola yajibu ala almuslim an yalama anna al-amradu wa awbi'a min junudillah, bannange tumanye nti kati ebirwadde ebyo obuzibu buno bwe tulimu min junudi akawuka ako min junudillahi taala gamu ku magye ga Allah subhanahu wataala gakoze eki gatusindikidde. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, tewali ayinza kumanya jiri Allah subhanahu wataala bwe lifaanana kujjako Allah subhanahu wataala yalimanya. Musakharatun mudabbaratun bi amrihi subhanahu wataala, agamba nti ejjeeri Allah subhanahu wataala alisindika nga liri ku biragiro bye ye nga likola nga Allah subhanahu wataala bw'aba akoze eki bw'aba aliragidde. Bakubiriza baddu ba Allah subhanahu wataala twerongoose tuddemu tumanye nga bwe mbagambye nti bino bitutuuseeko olw'ebyo bye tuba tukoze. Ma aswabakum min musiba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, bino obuzibu bwonna bwonna buzzeewo naye tumanye nti buzzeewo olw'ebyo ffe bye tukoze. Ate nno n'ebimu Allah subhanahu wataala aleka na bulesi naye nga tukoze ebintu ebitasaana na kukolebwa. Ebimu akola ki? Aleka na bulesi. Tuli mu mulembe nga tukola ebintu ebyazikiriza emirembe, tuli mu mulembe gw'ebisiyaga. Tumukimanyi baddu Allah subhanahu wataala nti ebisiyaga byazikiriza mulembe mulamba Allah subhanahu wataala naguzikiriza nakuzikirira mu mazzi. Kati olwaleero tuli mu mirembe, ebisiyaga mu prisons biyitirivu, ebisiyaga mu masomero, ebisiyaga mu makubo, ebisiyaga luddawa kifuuse nga batuuse nakusaba babaweyo etteeka nga liribakkiriza tubirangirire. Manyi baddu Allah subhanahu wataala nti ebyo kyetulimu kigenda kutuleetera biki? Bizibu byereere. Tweddemu tubenga twetereeza mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Tubagambye nti okutasaasaana kw'obulwadde buno busaasaanye nga ffe tetwefiiriddeeyo. Allah subhanahu wataala n'abanga atutuusaako ebibonyobonyo ebifaanana bwe biti. Baddu ba Allah subhanahu wataala abakyalinawo akadde nga situnaba kufuna bulwadde buno, era tusaba Allah subhanahu wataala atukingirize tubeere nga tetufuna bulwadde bwa ngeri ng'eyo. Abakyalinawo akadde bwe tulaba bannaffe abafunye obulwadde obwo abakyaliwo nga babufunye nga bakyalaajana nabo, tulina okukola ebintu nga bibiri. Ekisooka tulina ffe ffennyini okusooka okukola ki? Okwesabira ffe ffennyini. Tusooka okubanga twesabira Allahumma afini mimma ibtalaka bihi wafaddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Eyo njigiriza ya kitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olabanga omuntu kino kimuguddeko nga tekirina kutuukako, saba Allah subhanahu wataala akutaase era aleme kikola ki? Kutuusaako ekyo kituuse ku bantu. Abakyalinawo akadde abatannaba kutuusibwako olubabu buno tubeere nga tulaajanira Allah subhanahu wataala mu ngeri eyo. Lam yusibhu dhalika albala, Allah ajja tutaasa tajja tutuusaako. Tuba tugisaba naye nga nebiri byetukoze eki byemubadde nnyonnyola byonna ebyonoono byaffe byetubaddemu ebyo tusoose okwenenya ne tubivaamu. Bwetusooka okwenenya ne tubivaamu tusabe edduwa eno nga bwe gibayigiriza oba nga bwe gibajjukiza. Allahumma afini mimma ibtalaka bihi wafaddalani ala kathira mimman khalaqa tafdila. Allah subhanahu wataala atwagadde nnyo okubanga tufetannaba kututuusaako, atwagadde nnyo atusukulumiza nnyo kuba naffe bakituusizzaako. Tumulaajanire abeerenga atutaasa. Tumanyire ddala baddu Allah subhanahu wataala nti anna al-amra kullahu biyadillah,
obubonero bonna buli eri Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadhihi al-uqubat junud rabb as-samawati wal ardi era tumanyire ddala nti obulwadde buno akawuka kano giri Allah subhanahu wa ta'ala twagala eri Allah subhanahu wa ta'ala tumulajanire tumwesigamireko Allah subhanahu wa ta'ala yajja okututasa agamba wekitiibwa قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة mumanyire ddala nti ani ayinza okubataasa akawuka kano nga Allah subhanahu wa ta'ala yinga akaleese okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubeerenga twetereeza tubeerenga tudde eri Allah owekitiibwa subhanahu wa ta'ala mu birala bye tulina okukola nga tumaze okusabira bali abakoze eki ababifunye nga tumaze okwesabira ffeffe nnyini n'okusabira ababifunye Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasuusa tuyitirize nnyo okwekwata ku abikaari tuyitirize nnyo okwekwata ku dduwa twongere nnyo mu maaso okugenda mu maaso n'okukola ki n'okwesabira ffeffe nnyini ku makya n'eggulu buli kaseera nga tubeera tumulaajanira Allah naye byonna tubikola tumulaajanira nga twamaze tuvudde eri zetuvudde nga tumaze okukola ki okwetereeza abadde abba banne mu minzaani abadde abba banne mu mitendera abadde mu byobwenzi abadde mu byakingu ebyo byonna nga tumaze kukola ki kubivaako betubivaako nga tudda muki akalwadde kano bwekazze ne weewuunya nga ate abantu era tukyabbiŋŋaniramu abantu tuli munankani mu ntambula tiwalina kikyakyuseeko emotoka okugirinnyako okuva wano bakubisizzamu emirundi emeka bakoze batya ebyo byonna byonna twetereeze omuntu kola ekyo kyennyini kyobadde oteekeddwa okukola tokufuula mugano embeera eno bwetunagifuula omugano Allah subhanahu wa ta'ala bwobanga kukuweereza nga ddala zesente zisanja alhamdulillah zikukula ezo nibibanga kukufuula mugano manya nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga agenda mu maaso nakukola ki nakututuusaako bibonyobonyo bye baddu Allah subhanahu wa ta'ala wetubadde mbadde mbategeezezza tugende mu maaso ne adhikaari za sabaha nezamasa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tubeeremu amaka gaffe tubeeremu bifo byaffe mwetukolera abakyasobola okubituukamu nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kututaasa mulimu ku dduwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyatuyigiriza okubeera nga twesabira nga tutuukiddwako ebintu ebifaanana nga bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim fuluma ku makyanga ofuluma osome edduwa eno bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim kisome emirundi esatu ng'ofuluma wakaawo bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim duwetegeeza nti nfuluma wano nga nfuluma ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nfuluma nga nfuluma ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi omuntu abaali asomye erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala tewali kiyinza kumutuusaako kabenje kuno ku nsi tewali kiyinza kumutuusaako buzibu kuno ku nsi yadde mu ggulu wa huwa samiun alimu katonda awuliriza era ayanukula ekyo bona okisaba emirundi esatu ekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza n'agamba nti omuntu oyo tajja kutuukibwako bulwadde olwekyo mbakubiriza abandaba era abampuliriza nti tubeere buli kaseera tofuluma waka okujjako ng'osomye edduwa eyo tofuluma waka okujjako ng'osomye edduwa eyo akaseera kekimu tubeere nga twekwata ne ku dduwa endala edduwa bwe ziri nnyingi ng'ofulume waka tusomye eri endala ni waliwo n'edduwa endala nnyingi tujja kuba nga twongera okuzikola ki okuzibatuusaako mu mikutu gyonna gyonna egy'enjawulo nga bwe tunaba tusobodde دوينغرا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله الدواء نيوجي سمانغو فلمي يوكا وكمانتي دوي بونومانغو جسومي الله سبحانه وتعالى أجاكوبيرانغا أكتاسا واتسمي سمى القرآن والسورة المعوذات السورة ذات زتويت المعوذات السورة تزماني قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق إذا سميكم أجنا كونجز سميكم أجنا كونجز سميكم أجنا كونجز إبي بنات بيكون بدو الله سبحانه وتعالى تسولو كبيرانغا tuva mu kizibu kino kitulimu kakati olwaleero
tewali kigenda kutujja mu kizibu kino wabula ebigenda okutujja mu bizibu bino babibategeezezza nti kweddamu fenna mu mazambi gali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yakola ki ge yalaga nti aga mazambi omuntu bwe ganaalabika mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutule amazambi galabise fenna tukkiriza weegali kakati ekyokukola kyekyo n'ekyokukola kyekyo tubanga tumaze okugavaako kwesabira tubenga Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa Allah bwe tunaabanga tukoze ekibwa tunaabanga twesabidde nga tukoze bwe tutyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kututaasa era tuwongere buli kaseera okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obulamu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ezo nadduwa zetulina okubeera nga tuzeekwatako tubeere nga tuzisoma buli kaseera Allah subhanahu wa ta'ala asobole okuba nga atutaasa batu Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye tubadde tulina okusomako olwaleero naye nga omulamu gwaffe twagambye nti bino ebyatutuuseeko akawuka kano akatutuuseeko bweba kukuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bwatumidde ensi eno yonna okuba nga yeetereeza okuva mu ebyo ebintu nga bwe mbibategeezezza tudde ku mulamwa tudde mu kwesinza Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bwe tunaaba nga tubikoze tujja kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atuddiramu nga bwe mbategeezezza ya Allah subhanahu wa ta'ala wakisa nnyo era musaasizi nnyo ebyo abadde asobola okutuleetera ate akasinga naako nga ofiirawo mu ddakiika emu naye atuwadde akaseera tube nga twetereeza Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والوباء اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والوباء اللهم ارفع عن المسلمين والمسلمات الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين سيء الأسقام كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من سيء الأسقام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من سيء الأسقام بالثلج والماء والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله tugonze ya Allah tuzze lijoli tukwenenyereza ya Allah olw'ebyo bitubaddemu tukwenenyereza ya Allah ku lw'ebyo bibadde bitusobyeko Mukama Katonda akkiriza okwenenya kwaffe Mukama Katonda tusonyiwe tutubonyaabonya tutuwetera bibonyobonyo olw'ebyo babikoleddwa aboononefu mu ffe Mukama Katonda tuluŋŋamye oleme kututuusaako obuzibu bwonna Mukama Katonda saasira eggwanga lyaffe lino ayi Mukama Katonda saasira eggwanga lyaffe lino oluwonye endwadde oluwonye ebizibu oluwonye obwavu abaana baffe n'abaana abantu baffe obawa emirimu emirungi Mukama Katonda luŋŋamya abakulembeze baffe ya Allah Mukama Katonda luŋŋamya abakulembeze baffe ku mitendera gyonna egy'obukulembeze obawa amagezi n'okutegeera n'okumanya ayi Mukama Katonda naffe otuwe okubagondera Mukama Katonda tuwe okubagondera basobole okukulembera eggwanga lyaffe obulungi ayi Mukama Katonda luŋŋamya abakulembeze baffe basobole okutukulembera obulungi basobole okutuusa eggwanga lyaffe mu kifo ekyawaggulu mu mbeera eyeesiimisa buli munnansi برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر وعذاب الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم آنسهم في وحشتهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين